Agulumizibwa atenderezebwe ekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu bwangire bwabwo n'ekitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi muwanguzi mbasindikira obuwanguzi bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kurakadde kano ke tulimu akwakukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa muganda waffe amanyikiddwa nga Yezu Mubwa Kinene gwe bayita Sananda mu Runyaanyimbe. Abaagalwa njagala mbategeeze nti yenze omusomesa asomesa ebintu bye mmaze okubeera nga mpitamu. We mbeera nga mwegendereza okuva we natandika mu kusomesa nababuuliranga buli kintu kyonna kyenzize mpitamu ekitegeeza nti kyembeera njogera mbeera nasooka kumala kiwuliriza n'okubeera nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu ensonga lwaki ebintu ebisinga bipya naye nga nsooka kumala abakulu basooka kumala kubimpisaamu. Abagalwa ng'abalya mmere ebiseera ebisinga mwetaaga akabonero okusobola okubeera nga muzuula nti ddala temuli mibiri naye muli mayengo oba muli myoyo. Ebiseera ebisinga tubagamba mudde mu mutima naye waliwo practice gye njagala okubeera nga mbawa kubanga yagamba nti mungezese nange nja kubeeraga. Abagalwa njagala okole ekintu kyonna ky'oyagala nga oba osaba oba oyogera n'omulongo akutuddemu omugambe ekintu kyonna oba akuddemu mu ngeri yonna gy'oyagala ng'omaliriza okubeera ng'oyogera ebigambo ebyo zibiriza oba osobola okubyogera ng'ozibirizza ng'okozesa ebirowoozo byo laba ng'ovudde mu mubiri emabegawo nga muli babiri then omale akuddemu. Oba kitegera laba gwe kennyini ng'ovudde mu mubiri ng'okozesa birowoozo then ng'omaze okudda emabega then omale olabe nga akuddamu mu mubiri. Eddoboozi lyonna ly'obeera onaawulira nsaba oleme kwetya kubanga abeera ggwe. Ayinza obutakikulaga mu mulundi ogusooka naye emirundi egiddako walaba nga teweetye then ojja kweyogera eri obulamu bwo otegeere nti tobeerangako wekka otegeere nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agakukola ate nga yeggwe toli mubiri. Weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa ndi Yezu Mubwa Kinene amanyikiddwa nga Sananda mu Runyaanyimbe. Abaagalwa nzijja mu kadde kano okuyongera okubeera nga mbawa essuubi okuyongera okubeera nga mbawa okutegeera n'okumanya ku biki byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bwammwe ne mu bulamu bwa buli mwoyo gonna ogutudde ku sseŋŋendo n'entegeera ey'awamu eri omwana w'omuntu okwetoloola sseŋŋendo eno. Abaagalwa kano ke kadde ke mwawuliranga emabega n'emabega, kano ke kadde akatuuse akadde mulindwa ako akazze kayogerwa okumala ebbanga ddene era nga kano ke kadde ak'okuteekawo enkyukakyuka ezigenda mu maaso ez'omuggundu ezigenda mu maaso mu kadde kano. Abaagalwa tubasaba muleme kubeera nga munafuwa emitima
ebyo byonna bye mulaba ebigenda munda w'ekirooto ekitudde ku sseŋŋendo eno. Abaagalwa, nga we muzze muwulira okumala emirundi mingi, abaagalwa, kino kirooto. Eno show, eno movie ezannyibwa. W'obeera ng'osobola okubeera ng'ogiraba bw'otyo, abaagalwa, kyekituufu, guno muzannyo. Era w'ofuna endaba mu ngeri eyo, weeyongera okubeera nga otambuza obulamu bwo, n'obeera nga tokwatibwa ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ndabirwamu ey'ekirooto ey'ensi ey'okusatu, kubanga obeera busokka kkubo waayo mu kadde kano. Abaagalwa, tuzze tubagamba nti temukyali mu nsi y'endabirwamu ey'okusatu, okujjako nga mmwe kennyini mukkiriza ne mubeera ekyo. We mukkiriza mmwe kennyini ne munafuwa mu mitima, we mukkiriza mmwe mwennyini ne mwegyamu amaanyi ne mwesuula mu kirooto ekyo. Naye abaagalwa, we mwesanga nga muli mu nsi ey'okuna era nga musanvula nga mugenda mu nsi ey'okutaano, n'ebyo byonna biba bigenda wabweruwo bibeera bikosa kitono mu bulamu bwo. Abaagalwa, yeeno engeri gye weetaaga okubeera ng'osenvula, obeere endabirwamu ey'amayengo ag'emitendera egya waggulu ku nsi ey'okuna n'ey'okutaano. Era onaasobola okubeera nga otambulira mu mayengo ag'ensi ey'okutaano, ojja kuwulira essanyu eritenkanika. Ojja kuwulira nga oleka ebintu byebonge mu ngeri gye biri, ng'engeri we tuzze tukibagamba emirundi mingi. Abaagalwa, mugende n'amayengo, mwebonge n'obulamu, mwebonge n'ekwagala, muleke ebintu bibeere nga we biri. W'onaakola kino omwagalwa, buli w'onaakola kino ojja kuyongera okubeera nga weezuula nga otambulira mu bwakibuuka, era otandika okubeera nga osiga eggulu eri obulamu bwo n'ekikula kyo nga ggwe, kubanga wabeera tewakyaliwo kisobola kubeera nga kikuziyiza. Tokyasobola kubeera nga oziyizibwa enge, ng'oziyizibwa empandiiso enkadde ez'okutya, ng'oziyizibwa obujja, ng'oziyizibwa empulira yonna eyo ezze ng'ekukuumira mu nsi ey'ekirooto ey'endabirwamu ey'okusatu. Abaagalwa, eyo si gye mwetaaga okubeera nga muli mu kadde kano ke tuyogereramu. Nedda. Abaagalwa, nga newankubadde waliwo ebiro mu bulamu bwammwe, empulira zino enkadde we zijja, naye we zijja, abaagalwa, mufune okutegeera kumanya ku zo. Mu ngeri eyo nga zizze mu bijjukizo ebyo eby'empandiiso ezo ze mukyawanirira, w'okitegeera omwagalwa, gwe kennyini olina olukusa okusobola okubeera nga weesongera wa weetaaga okubeera ng'olaga. Kiba kitegeeza nti wokkiriza oba okkiriza ettumba ly'okubeera nga lye likusongera. Kubanga liba lyagala okulaba nga linyweza obuyinza mu nsi yo. Abaagalwa, naye nga we mumanyi, yemmwe muyina obuyinza eri ettumba lyammwe, era nga buno obuyinza mubweddiza buli kaseera we mukikolererwa nga mulina ekiruubirirwa ekyo, era nga we munaakola ekyo
ettumba ligenda kubeera nga lidda busukka kkubo w'ensi yammwe libeere nga liraba bulabi. Mu ngeri eno ogenda kubeera nga okkiriza emitendera egya waggulu egya ggwe okusobola okubeera nga giggulira eri obulamu bwo otandike okubeera nga osenvula mu lufungo olw'okudda mu nsi eya waggulu. Abagalwa, eyo gye mugenda era nga kye muzze mukolerera era nga muzze mutendekebwa okubeera nga mwetegekera enkyukakyuka mu nda yammwe kati. Abagalwa, waliwo enkyukakyuka nnyingi nnyo ezigenda mu maaso munda mu mibiri gyammwe, munda mu nsi yammwe, mu kadde kano. Kituufu, waliwo enkyukakyuka eziri wabweru wammwe, eziri mu nsi yammwe. Naye waliwo n'enkyukakyuka nnyingi nnyo eziri mu nda yammwe. Obutafaali bwammwe buli kukyusibwakyusibwa. Obutafaali bwammwe butandise okubeera nga bugattaganya okuteekawo enkyukakyuka ezo ze mwetaaga mu nda yammwe. Mu ngeri eno kino kikolebwa nga temumanyi naye kiri mu kukolebwa mu nda yammwe buli kadde. Waliwo ebiro we weesanga nga ogabana ebirooto oba embeera ey'ebirooto mu bulamu bwo oba mu ntegeerayo n'ofuna okutegeera n'okumanya ku kyo. Era n'otandika okubeera nga otegeera nti ebintu bisingako omubiri gwo. N'otegeera nti mundayo mutuddemu amagezi agabulugizibwa omubiri gwo. Abagalwa, eno ntegeerayo nga tonnaba kubeera ng'oli mu mubiri wasooka kubeera ntegeera n'ofuuka omubiri. Mweyongere abagalwa, mweyongere buli kanaku okubeera nga musenvula, okubeera nga mutambulira mu kadde akaabuliwo, okubeera nga mweyongera okusenvula mu lugendo lwammwe. Mugezeeko okulaba nga mufuna ebirowoozo ebituddemu okwagala. Era mumanye nti buli kintu kyonna kitambulira ku lw'obulungi bwammwe obusukkulumu, ku lw'obulungi bw'entegeera ey'awamu ng'abaana b'abantu. Era nga buli kintu kyonna we kyeyongera okubeera nga kisenvula. Abagalwa, mugenda kubeera nga mwesanga ku ekyo kye tuzze tubagamba nti tewaliwo kigenda kubeera nga kiyimiriza kigenda kujja. Mugenda kubeera nga mutegeera obutuufu bw'ekigambo ekyo kye tuzze tubagamba. Era lwaki twakyogera era tuzze tukyogera. Era lwaki muzze mukiwulira okuva mu miwaatwa mingi. Baganda bange abagalwa, kano ke kadde, mwetegeke. Ndi Yesu Mubwa Kinene, mbaleka n'eddembe n'okwagala kwange n'obumu. Mweyongere okubeera nga mutambulira mu kadde akwekwezuula kiki kye muli n'okutegeera lwaki muli wano, n'okumanya engeri gye musobola okubeera nga mweyongera okusenvulamu olugendo lwammwe mu ngeri ey'okwagala. Atenderezebwa agulumizibwe Oyokusatu Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.